ennungi eyekumidde ku BBS Terefayina ensonga z'ebyokwerinda ze tugenda okutunuulira olwaleero wano ku Palamenti. Era olwaleero tugenda kuba twogera ne Honorable Abdallah Kiwanika ng'ono yakiikirira abantu ba Mukono North era ng'akola nga minisita ow'ensonga z'omunda mu ggwanga ku ludda oluwabula gavumenti. Agenda okutunnyonnyolamu ku nsonga z'ebyokwerinda nga bwe ziyimiridde. Tulabye ekiwandiiko ky'ofulumiza Honorable ng'obaddeko n'ensonga ez'enjawulo z'okonyeeko ezikwatagana n'ebyokwerinda mu ggwanga saako n'ebyo ebiteekeddwa okukolebwa. Omulabi wa Terefayina yandyagadde okumanya gwe ng'atunuulira ebyobufuzi, atunuulira ensonga z'ebyokwerinda ku ludda luli, ebyokwerinda biyimiridde bitya? Eggwanga lyonna liri mu mbeera gy'oyinza okugamba nti yakubootaboota. Ebintu si birungi, byakwekaza bwekaza era kukoowoola bannansi buli omu okufuba okulaba ng'akola ekyo ekirina okukolebwa okufuna emirembe n'okweteekako ebyokwerinda ye nga ye. Naye wadde buvunaanyizibwa bwa gavumenti okukuuma abantu n'ebyabwe, tusuubira nti gususse ow'omulamuzi. Bino biwala by'e Kasese ke kamu ku buntu obutono ennyo. Kyannaku nti abaana baffe bafudde, baganda baffe bafudde, ne ke kamu ku buntu obutono ennyo abantu bwe batitibwa n'olaba nti awo bafudde, naye abantu bafa emisana n'ekiro, abantu batugumbulwa emisana n'ekiro, nga be balina okuggyako obukuumi babakuume ate be beekobaana n'abantu abalala okuba nga babatirimbula. Poliisi eyazika emmundu, poliisi epangisa emmundu ezandibadde ezaayo, ate buli kaseera tevaayo n'alipoota yonna. Butunulira byabadde Kasese bannansi mwetaaga mbuuza ebibuuzo biri byennyini ebikakali nga mbibuuza gavumenti nti buli disitulikiti wano e Uganda ebeera gwe bayita diso n'ebeera gwe bayita giso nga wakugombolola oba ku municipality oba ku town council, n'ebeera gwe bayita piso ow'okumuluka parish, n'ebeera gwe bayita viso ow'oku village. Bino byonna bwe baba nga weebali nga abantu bano basasula ssente z'omuwi w'omusolo. Ekibuuzo ekinene kiri nti babaddewo abantu bano batuukidde okutuuka mu kitundu ne batugumbula abantu nga tebaba detectinze oba nga tebasobodde kumanya. Ye abaffe epoliisi eri ekinnya n'empindi okuva ku ssomero liri, brigade y'abasirikale eri ekinnya n'empindi okuva ku ssomero liri, lwaki agitwalidde essaawa 2 okurespondinga? Kubanga okulumba kuno kwabaddemu amasasi, kwabaddemu okutuluka kwa bomu. Yo babakuuma ddembe mu kitundu ekyo n'abanoonyereza, lwaki kyabatwalidde ebbanga ddene okujja okuyamba abantu bano okubajja mu bulabe? Mpozi n'ekibuuzo ekisingiramu ddala obukulu bassebo ne bannyabo, obuvunaanyizibwa bw'amagye kukuuma nsalosalo za ggwanga lino n'ekitiibwa ky'eggwanga lino n'okukuumira ddala bannansi. Bassebo ne bannyabo kikola amakulu. Abasirikale baffe be tusasulira omusolo ne bava wano ne bagenda ne bakuuma Abasomalia ne babeera mirembe, ne bava wano ne bagenda South Sudan ne babeera mirembe, ne bava wano ne bagenda Central African Republic ne Congo ne babeera mirembe. Ffe nga bannansi bannannyini magye nga ffe tuli mu kubasasula, nga tuli mu kubonaabona. Ndowooza kye kiseera bannansi bayimusa amaloboozi gaabwe mu waggulu okudimandinga ti gavumenti eno erekera okutwala abasirikale Congo n'okubatwala Somalia ne Central African Republic n'ewalala bajje wano babeere nga batukuuma. Honorable, akasemberayo ddala tulaba gavumenti yateekawo enteekateeka ez'enjawulo naddala ensonga ya kamera ez'oku nguudo eziteekeddwa okulaga engeri ebintu gye byatambuddemu n'okwongera okuketta oba okulondoola abo ababa bakoze ebikolobero. Kamera zino omulimu gwayo gukoleddwa omutuufu kuba tulaba ate waliwo feezi endala egenda okugyayo ku installinga kamera endala? Ke kaseera ndowooza era ne ku nsonga eyo kubanga oluvannyuma lw'okutiibwa kwa Felix Kaweesi, Mwai Museveni yavaayo n'ensonga nnyingi ezigenda okukolebwa mu byonna nga kwe kuteeka kamera mu bintu ddala ebirimu abantu abangi, kwe kufuba okulaba nga emmundu zonna baziwandiisa n'okuzifingerprintinga, n'ababodaboda balekerawo okwambala ebikoofiira nga omuntu asobola balaba bulungi. Ebyo byonna bassebo ne bannyabo nga Mwai Museveni we yabyogerako. Kamera zaateekebwawo ne wozza omusango tesobola kulaba nti oyo aguzizza. Era mu bitundu bingi kamera tezikola. Biliyoni ezisukka 130 zaateekebwawo mu projekiti eyo. Ne buli lw'otuuka nti awo amasannyalaze tegabaddeko, buli lw'otuuka nti eyo kamera yaawo nfu, buli lw'otuuka nti awo basimyewo ekkubo. So ke kaseera tukoole auditor general okukola audit mu nsonga zino.
kamera zaali ntuufu yibona zibagula ziri ku mulembe tubeere nga tufuna kibayita value for money. Abantu bangi bagenda ne bazibwako emisango ne bagenda ku poliisi eyo okubafunira footage oyo wa bbeeyi. So kyekiseera tumanye yizo sente zibajja kuba nansi ziragawa. Ye lwaki kamera zino zikola selectively oba balabanga balinawo interest ya kamera ng'ekolawo watalina interest kamera tekola. So ndoza kyekiseera nga tulina bakwongera poliisi sente ku nsonga za kamera okumakinga sure ntusooka tukola audit nga tukolagana ne auditor general okukola audit mu nsonga zino. Bantu bangi battibwa abantu bali kamera tena zeyamba kyeziyamba yisima battibwa abantu bangi batugumbuddwa naye kamera tezirina kyezisobodde kuyamba kamera tezikola nene bagamba nayo method eyokulwanyisa obutujju mpozi nakasemberayo ddala wetwogerera essaawa n'emmundu ezisukka mu 1,100 mweziri mu ggwanga muno nga zitayaya nga si mpandiise era nga nabannanyini baazo tetubamanyi emisango gizzibwa naye abantu batwalibwa mu kkooti bakola only selectively. Mwalabye ekyabadde wa RPC ekawempe nti yawola emmundu eyatta omuntu oli muganda waffe Mukisa nina ye ali awo akyayina buyiniyini. So basewo ne bannyawo bannayuganda mufuba okubanga mulaba tukole ekisoboka tuyinza amaloboozi gammwe agaffe okweddiza eggwanga lino naddala nga tutandikira tukwatako mu byokwerinda byaffe. Kale webale nnyo Honorable Abdallah Kiwanuka ye minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga ku ludda luli olwabula gavumenti era nga omubaka akiikirira abantu b'e Mukono North. Tetugenda kusukkawo wano bingi bikyebuuzibwa tugenda kutuusaako amawulire ago ku ssaawa emu mawulire gambuze ne ku ssaawa 4 mu mawulire ageesigika. Nze Hasif Sekiwunga ndi ne Kiwanuka Stephen ku kamera nkomyewo gy'oli Evelyn Nakyekyo yongereyo abalabi ba Terefayina amawulire amalala. Kale webale nnyo Hasifu Sekiwunga era nga Hasifu wagambye nti ensonga ezagenda